Essomero lino lyatandikibwawo Haji Rashid Kwebiha kati omugenzi 1963 oluvannyuma lw'okulaba obwetaavu obw'okusoma nga mu kiseera ekyo tewaliwo ssomero lyonna mu kitundu. Musajja mukulu ono era yateekawo ekizimbe mwe yatandikira nga n'abasomesa oluusi yakwatanga ku ssente ze okubasasula. Wabula oluvannyuma essomero lino lyatwalibwa mu gavumenti eyambeko okulikulaakulanya nga ssaawa eno abayizi beeyongera ng'ate tewali bibiina mwe basomera. Robert Kaijja akulira essomero lino erya Kadindimo atubuulidde ng'abayizi abali wakati w'ekikumi n'okusoba okubatuuza mu kibiina ekimu bakisomooza ennyo ate nga n'abasomesa balina batono. Tubeere tulina omwijjirano mwingi muno mu kilaasi. Osanga ekitebe kimu kimu abaana 25, 13 kandi omwegesa ntimutalamiriza muno okulongo naekawo buli mwana. Ono era atubuulidde ng'essomero bwe lirina abayizi abasoba mu 7 ng'obwetaavu bwe balina n'ezikabuyonjo mwozitwalidde. Kandi ntusaba na gavumenti eyongere tuteerwe omukono okulora ngu netusagikana muno ekigambo ekyabegesa. Ako abegesa abo twine n'enrollment eyitwine omu kicweka kyaitu ky'okutumara. Ako batungire abegesa abarikumara nintekereza ngo ebyokwega byaitu abakadini mu primary school nibigenda kubaha map na buli muntu wena nabyesiimikiramu. Robert Stanyu atwala ebyenjigiriza mu disitulikiti ey'e Bunnyangabu atubuulidde ku kusoomooza okw'enjawulo mu byenjigiriza kwe basanga. Omutima gw'abazaire nabo kutafaaho muno abaana kubaha ebyetaago hati nti ebyokulya gusemeye kuba responsibility y'omuzaire betu nosanga abaana baikara batalya lunch betu ng'okusiima isomero lya Kadindimo habwokuba baine itaka namba babyera ebitooke. Okumalawo omugotteko gw'abayizi mu bibiina aba kampuni ya Moviti abakulembeddwamu nannyiniyo Simpson Birungi nga naye yasomera ku ssomero lino bazimbidde essomero lino ekizimbe ekiriko ebibiina 5 nga kiwemmensa obukadde obusoba mu 3. Abantu abengi nibatekereza okuba oli mu kyalo tosobola kurugayo okagenda Kampala naye okakolo kabandi n'obundi na Kampala okagerenga okagenda mu nsi yona. Akuba Moviti ebizibu nitubitunda mu nsi yona kuruga nkaha Kadindima. As Moviti Foundation and supporting the government programs, you expect more projects coming up because in our plan we first finished the Yachibiri's in Yantonde. Now we have finished the project of Kadindimo. We promise you we will study hard. We will take care of this building. We will make our schools, our teachers and you proud. Nyenda kusiima mulingo gwembaganiza Salongo Simpson Moviti habwo kuombekera classroom 5 nazombeka nijuka na besomire isomero ya Kadindimo primary school nyo lyamwombekere ya mpora kike cyali nabwe ekikurugobu abana bekaire abantu bayija kandi baba bayingi antiri kuhikiza kimuhati hamukoro guno gutoroho mukamaro hango byatuletire omuntu omurungi kandi obi wisomero linu. Babadde agulawo ekizimbe kino minisita wa gavumenti ez'ebitundu Barambaro Hagara asabye kampuni endala okulabira ku Moviti bakwasizeko gavumenti. Batembe baziza kuba bakozesa low cost material atenga mugumu nga mulungi. Furniture mumulabye ebibiina birungi furniture wabo mulungi asinga ne furniture gwetukola. Babantu aba supplying government gwe bakola. So ebyokuyiga bingi wano kuba mubuze ekizimbe kino kimazeewo sente meka nangamba abaliramu obukadde 3. Naye singa kiwadde kyaffe kya gavumenti ebizimbe classroom 5 bw'oba tolina akawumbi kamu n'ekitundu 2 toyitaba. Ono era alabudde bakumpanya mu woofiisi za gavumenti naye batagenda kubattira ku liiso. Abambadde nabo mu tenti abo banga kuliko omukozi w'ebibi yeetereze kuba kati ntandise operation Bunyangabo clean. Waba waliwo ekikyamu Bunyangabo nja kuvaawo nga nkikozi wabeera nga birungi nja kubawa ebimuli. Ono olwaleero lwatandise okutalaga disitulikiti ez'omu bitundu bya Rwenzori okulaba engeri gye zijjukanyamu emirimu gyazo. Nkaba obis kandi abaana basomire hano ntuija kwombeka gate enungi eyokutangira abagenyi nambere barahikiraga bakaija mu kisomero lino.